Muhumuza Edward Humula Mirembe. Muhumuza yatufuddeko. Muhumuza munnamawulire munaffe abadde akola ne Daily Monitor, abadde akola ne NTV, abadde akola ne Nation Media. Ntwala omukisa gwange guno olwaleero mwenna gye muli bannayuganda abaabaddewo, abaasaasidde, abaasabye era abaanyoleddwa awamu ne famire awamu na ffenna mikwano gya Muhumuza, baganda ba Muhumuza, bakozi banne babadde akola nabo. Buli munnayuganda gy'oli ntwala okusiima kwange olw'ekyo kyonna kye wakoze nga Muhumuza avudde mu bulamu bw'ensi, nga Muhumuza atufuddeko. Kitalo nnyo bannange, kitalo ddala. Twafiiriddwa omusajja embaggubaggu, twafiiriddwa omusajja omuyigirize, twafiiriddwa omusajja omwagaliza, twafiiriddwa mukwano gwaffe, twafiiriddwa badde waffe, twafiiriddwa omutendesi abadde menta nga atendeka abajja n'abalijja era nga awabula mu buli kyalabye n'agamba kino nno singa kikoleddwa bwe kiti kyandibadde kya mulembe. Olaba otya tukikola bwe tuti? Gw'obadde ogamba otya? Oyo ye Muhumuza, omusajja gwe twafiiriddwa, abadde ayagala ennyo eggwanga lye kubanga mwana yazaalwa wano, si muzze mbu yajja azunga, mbu yajja ng'abuukabuuka n'ayingira Uganda, wabula mwana wa wano. Bajjajja ne bajjajja bajjajja babajjajja babajjajjaabe baazaalibwa Uganda. Kitalo nnyo ekya muganda waffe Muhumuza Edward. Tugenda kubanga tukusubwa ebbanga lyonna, tugenda kukusubwa otulese mu maziga, otulese mu biwoobe, otulese mu kwaziirana, otulese mu kutiitiwala, otwesibye ebimyu ku lulwo era nga tuli mu miranga myereere. Tulina obulumi ku mitima gyaffe, tulina obulumi munda muffe olwa Muhumuza okuba ng'otulese. Obadde okyali muto, obadde okyali wa mugaso eri eggwanga lyo Uganda. Muhumuza yazaalibwanga 8 omwezi gwa 7 omwaka 1988. Yafudde nga 25 omwezi gwa 3 omwaka 2023. Gye myaka 24 Muhumuza, gye myaka 34 Muhumuza. Humula mirembe. Omukama akutusaasirire. Bw'oba olina ebyakusobako, bw'oba olina ebyasoba, Muhumuza omukama akusaasire. Omukama akuteeka okumpi naye, akuteeke mu bamalayika be kubanga obadde musajja munnaddiini, obadde musajja mukkakkamu, omusajja ayagaliza, omusajja abadde pure. Sisuubira nti Muhumuza Edward abadde n'omusango, sisuubira nti abadde ayina obuzibu n'omuntu yenna. Ye muntu abadde free mu buli kimu, ye muntu abadde muntu munne ng'amuwa ekitiibwa kye ng'alina buntu. Tukusubiddwa nnyo Edward Muhumuza. Ffe nga abaakolako naawe, ffe nga ababaddeko naawe, tusaaliddwa nnyo obuweereza bwo, tuswaliddwa nnyo omukwano gwo, tusaaliddwa nnyo obuntu bulamu bwo. Mukama bw'atyo bwe yageze, bw'atyo bwe yasazeewo. Abantu abalungi abatwala mangu basobole okubeera wali naye nga tebannayonooneka. Bw'atyo bw'akikoze. Nye Muhumuza, humula mirembe mwana wa kika, muganda waffe, humula mirembe. Muhumuza weeraba. Bannange Muhumuza twamuziise. Lwabadde lunaku lwajjo. Muhumuza Edward ffenna nga tuli wamu twegasse ne tutambula, bannayuganda ne tutindiga olugendo, bannamawulire n'emikwano gye. Twatambudde ne tutinatina ne tugenda ku mukolo ogw'okuziika muganda waffe Edward Muhumuza eri e Kanyinya village oba ku kyalo ky'e Kanyinya wali mu kitundu eky'Ekibuye sub-county oba mu ggombolola y'Ekibuye wali mu disitulikiti ey'Ekyegeegwa. Gye twatutte muganda waffe Muhumuza ne tumuwummuza ku bijja by'abajjajjaabe wagenda okuwummulira emirembe n'emirembe. Amiina.
paka lwe tuliddamu okusisinkana nate nga naffe essaawa eyaffe etuuse kuba ffenna eryo ly'ekkubo. Final destination nze naawe n'oli ffenna. Tewali ajja kulemera ku nsi kuno. Tewali yajja wano ng'agenda kubeerawo lubeerera. Wano ffenna tuli bagenyi. Ne bw'okola otya, ne bw'oba n'emmundu zitya, ne bw'oba n'ebbomu zitya, ne bw'oba n'abakuumi batya, mwana wa taata wano tuli bagenyi. Ojja kubaleka ofe tukuziike oba oziikibwe bw'omu bw'oti wa Nnamunegina. Eyo mu ntaana obeereyo bw'omu. N'olwekyo tuyise bulungi bantu bannaffe, tulabire ku muganda waffe Muhumuza Edward, tubeere bantu balamu. Tetulumya balala kuba obulamu bwa kiseera, obulamu buwooma. Tuleke buli omu abuwoomerwe kuba tewaliyo obulamu bulala. Gwe munnabyabufuzi, gwe yayita pulezidenti w'eggwanga, gwe yayita munnamagye, bw'okuba olina emmundu, nodda ku baana ba banno n'otulugunya, nodda ku baana ba banno n'okuba, n'otta, n'oyokya, n'obanga gwe atalifa, ng'olowooza ensi oli gikungula. Munnange njagala nkakuteme nti ensi tekungulwa. Agikoowa y'agiviira. Tulegako ndege. Ffenna tewali aligikungula, tewali alibeera nannyini nsi eno. Abaagisookamu bangi bajjajjaffe baafa dda, baafuuka dda enfuufu. Kati gwani alowooza nti eno ensi ogenda gikungula? N'olwekyo otulugunye banno, otte banno, otte abaana ba banna batalina musango. Obalese obulamu bw'ensi obuwoomu olw'okuba ggwe olowooza eno ensi ogenda gikungula. Tewali yali agikungudde. N'olwekyo tweyise bulungi eri bannaffe, twagale bannaffe, twagale be tukulembera, twagale ensi yaffe. Wadde oli mugwira nga wajja ozuŋŋana ne tukubudamya mu ggwanga lyaffe, tuweemu kati bwaffe be wasangawo era ekitiibwa obulamu bwaffe, kitwagala okuba abalamu nga naffe bwe twawa ekitiibwa obulamu bwo ne tutakutta, ne tukusembeza ne tukufuula na pulezidenti wa Uganda. N'olwekyo naawe wa ekitiibwa obulamu bwaffe. Tewali nsonga lwaki otutta, tewali nsonga lwaki otuwamba, kubanga naawe essaawa yonna ogenda kufa. Abantu b'abandi bosse olukunkumuliro osse, naawe ogenda kumaliriza ofudde, togenda kukungula nsi eno. Muhumuza Edward w'ommula mirembe bbade. Tunaddamu Mukama bw'anaabakkiriza nga naffe essaawa etuuse eyaffe tulisisinkana. Naye tusaba Mukama akuwummuze mirembe era akuwa ekifo ekirungi ekisaanidde eky'abamalayika, obeere awo kumpi naye kuba ogwanidde.